omuyimbi nga Jostede namukola oluyimba luyita Wakichenga nga tansasudde yadde n'ekikumi nakwata oluyimba nabba data mu studio n'agenda n'alupro project eya Kenzo bagita dancehall n'envoicing amaloboozi ga Kenzo so kati abaana bange nze nganze rights zange mba ndibifunamu ddi ng'omuntu oba famire yange producingira Makindi awo studio yange bagita Cover Records. Tubadde mu meeting nga weemulugunya nti waliwo abayimbi b'okolera naye bwe bamala ne bajjamu logos zo be baani era ddi. Andi kati njagala okukakasa olwaleero nti ffe nga ba producers tuyita mu bintu bingi nnyo ensi oba industry ebintu bye mutamanya abantu abeera ku mabbali eyo. Ngenda kuwa example omuyimbi nga Jostede namukola oluyimba luyita Wakichenga oluyimba buli omu alumanyi ndaira nakupenda simanyi oba Wakichenga oluyimba nze amanyi gye najja soundtrack gye najjamu buli kimu kye nakola nendu programminga ne nga producer nze amanyi obulumi bwange bwempitamu nga tansasudde yadde n'ekikumi nalukira kujja live awo because we nali nkola ebiseera ebyo kitegeera naye yakomenkereza nakwata oluyimba nabba data mu studio n'agenda n'aluproducingira ewalala okitegeera like okulumasteringa buli kimu kye nakola just ne bamaliriza buli kimu nga nagenda okola project ne batadde project video nga tekulina linnya lyange nze yatandika oluyimba so kati abaana bange nze nganze rights zange mba ndibifunamu ddi ng'omuntu oba famire yange oba okitegeera waffe tubaawo ne tuvaawo enkya ne wasigalawo abazzukulu b'abaana okitegeera kati ezo rights zaffe nga baproducer bye bintu bye tuzoolwalira okutereeza tusigale nga tufunamu ngenda kuba project ey'okubiri project eya Kenzo bagita dancehall nze ne Kusem yatandika project eyo nga just it beat Kedi Kenzo nampita nengenda ku studio nentwala laptop yange nentekamu project buli kimu nenvoicing amaloboozi ga Kenzo okuva kweyo DJ twagala dancehall eyo chorus nenvoicing verse ya Biniganta kakuba nekajja kangu verse embi Kenzo najja natekamu verse ze nenkom ekizaki ne Andre yaliwo so netukomenkereza nga bwakya ku machanga Kenzo ataddemu Cindy ne bakomenkereza nga tebantaddeeko ki linnya lyange nga producer ate nga nze omu kubatandise project eyo okiga kyegamba nyingi tuzikoze tubikoze so kikyengezaako kugamba njagala UPRS etereeze ba producer be balina okufuniramu n'abayimbi bano in fact waliwo akantu kebogeddeko okusayinigisa abayimbi agreements obakitegeera nakyo nsaba ba producers tukiteeke mu nkola buli muyimbi ajja mu sayiningisa endagaano nti nja kufuna percentage yange bweti bino byonna bisobole okuvaawo naye oba ogenza okuclaiminga ssente zo nti oba wamusayiningisa endagaano naye nga n'abayimbi bambi beddeko barespectinga abantu kubanga ndi musajja oli musajja oba oli mukyala nziza okukolera nina famire gye ndiisa obulumi bwempitamu kati saawa zino bw'oba oleeta ensonga ezo nti bano abantu banaaziwuliza oba balaba nti ebintu bikadde nnyo baagala bipya anti kati kyenjagala okugamba kiri kimu bagamba ebikadde bye bitujjukiza ebipya bano balina oziwuliza olw'ensonga ate ffe ababitandika ffe ababikola balina otuwa obudde ne bye balina okweyagaliramu ffe tubitandise okitegeera kyegamba kati balina okurespectinga ba producers okuviira ddala ku bayimbi UPRS balina okurespectinga ba producers because kati nze ndi producer ndi muyimbi ndi writer byonna nsobola obikola kati kikyengezaako kugamba abayimbi ne UPRS bafollowing ebintu ebyo rights zonna zonna bambi kuba omuntu ajja kujjagame nze producer yakola kino musabe data studio buli kimu nze nkirina ezinyimba zeggambye ezimu kuze batansasula ate nga tebasasula na ssente kambuuze tebakusasula ssente era kyembaddemu yes kati nga Jostede oluyimba teyampa yadde n'ekikumi baproducer bangi bambi bali eyo bakolera ku offers atandika just ayagala kola linnya nkoleddeko omuyimbi okitegeera wali okolera jjala no please nali n'erinnya lyange nga producer nali nkola mu jja live nejja live si nkola jja live nali nkola nejja live kikyegamba nti bwemba nze n'omuyimbi nga tuteeseza tugambye nti kati tukolagane nkukoledde oluyimba mpa chance ne rights zange teekamu erinnya lyange mu luyimba kutwala oluyimba ewa producer omulala oba n'abaako nekyataddeko beera muntu mwesimbu okitegeera gende wa producer omulala naye ate mutuule wansi omugambi kati wa producer yatandika ekintu kino project bwefuluma ku video okitegeera because
bayimbi bangi nnyo balina n'omuze tebaagala baproducer teka mannya gaabwe mu nnyimba naye nga nzakuzimbye sawundi yange gyogenda okweyagaliramu obusungu mwana tuyina bungi oba nze nina bungi ku bayimbi abo jostede wali otuddeko n'okimugamba nti lwaki tewanteeka kuba nti zino whatsapp zikyankala namusiya message ku simu ga blood okoze kyaki ototya Kenzo kati munna atosa okumutuukira munnange oba tokyasoba mutuukira munnange already yaba akoze ekikya kitandise okitegeera akikoze already ye yalina producer ku same ndozanga gwawiramu emirembe okuteeka ku kiku project naye ng'ate nange nganze biniganta mujulizi wange naye kati ekintu kino tugenda kikola tutya kubanga omuyimbi ajjeewo n'omukolera endongo bw'agijjewo n'agitayira mu studio nga 3 Badman starring ate gwe atandise nawe yaga okubeerako mugenda kihandolinga muteekyo oba bw'okwata project oyagala gwoba ogisigaza wekka no kati labayo mu nsi eziri developed ng'abazunguzungu abo project tekolebwa omu okitegeera mulimu abakubi b'ennanga just oli azze kusuna nnanga okitegeera naye alina okufunamu okitegeera kati ebina UPRS ebibuuzo birina genda weebale Andre jangu nyambe splash eyo taata jangu nyambe splash eyo Splash kati nga wala Splash gita oyo the great Splash akuba gita tulina muno oli omulala Samo wali ogayo mu Kongo nene tubina bana bakuba drum gayo bamwito ba ogade drama boy mubi tugenda naye natukubira naye ku live katenge Dubai ne biki naye wali wana naye abira producer ne tubeera nono gayo go bayita Ouma hane Jacob gwe mbadde njagala Jacob oyo naye omulokole jali Moses na akuba gita ne Moses producer naye akuba gita ne asize kwogera ku buli omu ne muhuku kale akuba gita then tubeera ne mainly ono musamya munango oli muganda wange oyo Ouma ne bane tuli talented mu family Ouma akuba gita nomwiralikirira oli producer nono producer omuyimbi ate oli muyimbi singa okwata oluyimba luno oluproducinga ne lugaana ono najja n'alumasteringa gwe naye ku luyimba oyagala bateekako ba producers 4 3 5 mastering ekyoyogedde engeri gy'otakimanyi ebyo kabisigale baffe kuba mastering toba producer mastering oba sound engineer tulina engeri gyetwogeramu kati ono omwana bamuyita Sweet Jacksons producer muto mutabani wange nanti ffe tuli ba producer twezaala n'okwezaala okitegedde naye Jackson ene na 17 years tokyasoma kati gwe wakakuba ennyimba mmeka ennyimba ndabika nakuba ennyimba nga 3 watandika ddi producing tandika nina emyaka 12 ng'oproducingira ew'omukulu Mickey Pro kakensa nyimba kyawo z'otubulya ze waka producing ezitambula nyimba si nyingi nnyo kuba engeri nti mukama yakatandika okunsitula naye waliwo oluyimba lugamba sheri lwa Brown Light ali Kawanda katulaba omwana ngono nga mubba ngogenda oba omwana bwaki n'okusoma school fees yali yabula nagenda tandika okukola akantu nene bigaana okitegeera okimanyi by the truth is ono ddogo golaba mutabani waffe ffenna kati eno ye project yaffe ya Uganda gye tulina okudda kukozi bano baana bato youth kiba kitegeeza okusoma lumu ekuba ku kwami olabye community ne society bwe tugiyamba kati najja n'ayitirawo mu studio yefubeefubeko afune akasente akatono addeyo mu ssomero asoma naye ekirala Andre muyiteeko mu federation temulinda masimu federation tubaayo gye tulina Kenzo kyali wange ngambi wafunye ne ssente ate godde eno ogamba ssente za federation zinakwaza aba producers ssente anyway nze kimanyi wekiba kya ssente nja zifuna era njagenda nzifune kozisijja kwewakanya ate weza saako jukira nze omu kubaggulawo saako federation tetuginaako buzibu ebiriyo nze Kenzo kyali wange nejjo twayogedde ne mukulisaayo ku interview muze yabaddeko he's my brother but what we are trying to structurize is si byakulwanagana no sako ya federation ebiri wewanga ali akchevongere mu sente tugende naffe baba tuwako mutuwe naye kife kye tugamba nti twagala public ne government society oba community bategere nti no fe aba making omuyimbi nti ne copyright 80% yefe nti tebaddamu kuwestinga sente ozike talingira mu sakozi
ennyingi mu ndala ng'ate sako ezirina okuyambibwa n'okukuŋŋaanyizibwako z'aba producers ne ba writers like the composers cause babonaabona nnyo you get yes so just kye twagala but UNMF ewangaala ebeerewo uma ewangaala ebeerewo every association ebeerewo apawo swawo but the truth who are the producers and who are the writers era tewava muntu n'agamba nogundi era ate n'omuyimbi toli nnyo client waffe fe twagala ba manager we want the value chain twagala omusajja nga abadde atunda wali kasooli ng'afunye akasente ajje yegatte mu business yaffe ainvestinge mu muyimbi tetwagala kugera na muyimbi twagala omuyimbi ojje nga gwe kikwisa omuyimbi oze kuyimba ate si kuyimba ate n'ogamba nze general simanyi byabita batya simanyi twajja ne gentleman's agreement gwe tomanyi entrepreneur era etteeka lisobola okukwata kuba ignorance n'oba tomanyi mateeka era tetugana kukwatibwa okitegeera so mulekerawo okwesoma nti muli bakira nti si mmwe balina ssente kuba ssente n'ezimu zonna muzibba okitegeera so what we have to think about already enyimba ezimu ziri copyrighted nga producer baba akusuula ebbali kiba kitegeeza nti already bo tebakyali client baffe okitegeeza they are our thieves okitegeera kati mulekerawo okwesoma nti muli ba client ng'ate mubba so kyembadde nsaba nze by the way this is a wake up call ati niva mu studio bw'otava mu studio ojja kuddamu kuyita selector jangu tulwanire boli producer kiyitawo n'essimu gwe va mu bintu by'okubeera ku simu n'essimu ati nibaganiddeyo abakyali bange mbakiikirira no they are but the truth is but they are my friend we always talk abo bakyali bange kyobalamba nina obbasumbwasumbuwamukko gye bali so that bajje batwega but it's okay nze mbakiikirira bakyali bange abo musigaleyo mukube eŋŋoma ne ba clients kibikwata ku bamemba bonna ezo miliyoni 2 cause twagabako 3 gemawulidde agamba paso so miliyoni 210 ze mugamba ku akawunti weziri era buli yenna alowooza nti ayagala sirabako oba ayagala kukola ki oyinza n'okujja n'omuwanika yenna gwe mwesiga n'agenda n'akola audit n'alaba nti sente tetuzikota era ekituufu kiri sente zino kati nazo njagala bawabulamu nti obuzibu bwe bwajjira era kwejjira eno saaliyo naye bakinnyonnyola ne baŋŋamba nti zino sente tebaazifuna kusinziira ku ngeri music w'omuntu zakola ki zakoleramu bajja buzi kye bayita blanket license nti ngenze mu bbala tubajjako akakadde kamu okitegeera sinti Daddy Andrew ayinayo ennyimba 2-3 n'olwekyo alina okufuna ki okusinga no kati obuzibu bwe bwajjira kati awo netutandika netulwanse tugamba tuyinza tyo kikola ekyo abamu bateesa nga mugambe tuzigabanyemu wali nagaa naye nze zange zikola okusinga ate nabo nga batuufu kubanga ekiganyi waliwo ennyimba ezibeera mu bbala ezireetayo abantu okusinga ez'abalala that is a given ne ku radio kituufu zetusolooza ne ku TV so netugamba tuyinza kikola tutya twawandiikidde atutwala URSB nga tusuggestinze nti tukozese waliwo obukugu bwe twakozesezaamu naye unfortunately saagala bubagamba kati kubanga oli bwanaabuyiwa n'agamba nedda tuli bamatifu nja kubamba buulidde ebifu ate nga njogera ku mawulire mukitegeera naye nga waliwo obukugu bwe twawandiikidde regulator nga tumugamba okusinziira ku abantu ng'abawaipo nga wobamanyi ba international distributor mu nsi yonna buli omu standard zaabwe azimanyi waliwo obukugu bwe batuweereddeko zi parameta netugamba katugezeeko zino tulabe oba ddala kinaakola ki kinaasobola okugonjoola ensonga eno kubanga nga nze nja babulira amazima obwo obusente simanya miliyoni 2 busente butini nze buntamye n'okuntama kubanga buli bw'otuusawo oti ziriwa era njagala nabbagamba nti mbeera nga mugaanya okukkiriza engeri gye tugenda ozigabanyamu nga tumaze obbawo obukugu bwaffe oba tuziteeke ku akawunti yaffe omutwe tutandike buto kubanga I think tusobola okufuna ssente nnyingi nnyo zetusobola okugabana mu ngeri gye tutegeeragana now that tukoze enkolagana eno eraga nti omu alina okufuna waafunira engeri ku ndagaano ze mwawandiika n'abayimbi n'abawandiise n'abakola ki ne baproducer tutandike ku mukutu omupya nze kyenjagala leero era eno meeting nagiyitidde temulowooza nti nadde sibisuubira bino
bantu nga 10 baŋŋambye ebintu bingi bye natuuka nakabeerawo myezi 2 naye ninganga waddewo emyaka 10 ne bankuba emikono ekitongole nzakikubira kati no problem responsibility yange naye era byonna byonna nga biri awo ensonga ezimu nziseemu naye nze njagala bagamba ekintu kyensinga okwagala leero kiri ekintu ekikimu tulabe okukola enkolagana entuufu. Let's find a right way of doing things. Let us hear suggestions okuva wonna wonna tugambe nti going forward abantu bafunye zi IP abantu bafunye zi agreement zaabwe zebagaa nti nze eno percentage erina okufuna ono zalina okufuna so that wembeera nga bidde oli ate ngaoli yampa endagaano buli omu gye yakkiririzaako ali ku lupapula olwo abeera alina wasobola okuntwalira wa mu mbuga z'amateeka because now that becomes a legal issue, isn't it? Yes. Because contract wegamba nti yalina kufuna nkaago nalina kufuna ana and it is very crystal clear written oli ye nemuwa 10 ye nesitamuwa nkaaga ze that is a legal case so ekiri